Mukasambidde okalyadda kaddadda bwe yanyokesa naye wayase muganda wange side dish amulemeddeko. Ate Jose Chameleone ebibye birabika ne famire ye bikyali biwanvu, obusungu bungi, era awo tuyinza okugambira nti oba oli awo ovunaanyizibwa tebwatuukirizibwa mu kaseera bwe bwalina okubeera nga munnange bubaawo, kati obusungu bungi. Ate munnange Joe Biranda bw'oba tolina bitaano wetamu bino ndio byonna bitutula ku marriage bill, era tugenda kuba tugitunulamu marriage bill eno eneekola oba teekole, kubanga waliwo profesa atugamba nti munnange eyinza obutakula marriage bill empya. Mugisha muntu ku mbeera ya Uganda, muganda wange alabira ddala nti eggwanga lyaffe lirabika munnange liri mu mbeera eri awo eya yegeyege. Ate opposition nayo eweereddwa amagezi nti okwangaga Museveni 2026 balina kubeera nga beegatta. Ebifa ekawempe nalukoola ne bannamwandu. Ate muganda wange minisitule y'ebyobulamu emaze okubeera nga etukakasa ebirwadde bibaluseewo nnyo ensangi zino. Nkulamusizzaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large nga bulijjo, era subscribinga onyige notification bell osharinge. Hillside View Apartments bwe bali nnyo wali ku Kasozi Jjanyi, osobola okuyita wali ku Ntebe Road, osobola okuyita Ekitende Ennamulanda oba Ekajjansi n'ogenda ku church wa Kasozi Jjanyi. Hillside View Apartments zino ze apartments ezirimu buli kimu, zirimu buli kimu gye weetaaga: ekiyungu eky'omulembe, eddira ery'omulembe, ebisenge eby'omulembe, weetaaga bwetaazi ngoye zo zokka, buli kimu mwekiri. Ate nga kati bataddewo offer nti gwe wenna nga oli bweru wa ggwanga okomyewo wano oyagala kubeera nga osula ku Hillside View Apartments, transport wa bwereere nti emmotoka ogisanga wali ku airport ng'ekulinze yogayoga ku Hillside View Apartments. Security y'amaanyi, wifi ya bwereere, amasanyalaze tegavaako, waliwo amasanyalaze gabeerako tegavaako. Ate Timo Property Consultants Limited nabo bano basaale nnyo munnange mu kutunda ettaka n'okugula ettaka. Ettaka eryo eritaliiko mirerembe. Bw'oba otunda ettaka making sure nti ettaka lyo oyagala okubaguza ettaka eryo eritaliiko nkaayana, nti bo tebayingira mu nkaayana za ttaka. Ennabaza bwe ziri awo wansi, kwayagala okuzimbira ennyumba, ayagala okufiitingiramu ebyamazzi, ayagala okugoba ku nsonga z'ebyapa, byonna babirina services bazirina. Era ne ku TikTok kwe bali osobola okugendako n'omanya biki bye bakola. Ate omusawo ali talented, ono ye twamukukunula eyo. Waliwo nno ne kati njize n'abantu abali okuva ku ye nti ono tamanyi nsenke, nti ono tamanyi UTI, ninze mbayigira ku ye, era ng'abandaga ye talina buzibaga nti oyo omulaba ti oyo wamutawana nnyo mu kino n'oliwa nabo bagenda bamunoonya. Kale muganda wange bwe ntyo nange nentwala ekitiibwa ekyo ky'okumanya abantu, kwegamba abasobola okubeera nga bajjanjaba endwadde ezikaabya abantu. Wano ku Uganda atalaje ennamba zange weeziri MSMB 15 endala 13 gwe nkubiraako bukubizi mbeere nga nkudirectinga butereevu. Ate twolekedde ekyatuleese mu mboozi zaffe ezigenda okubeera awamu nga bulijjo. Tutandise ne Mukasambidde kuba ensonga za wayase nkulu nnyo, era mu makkati awo watina kugenda mu byabufuzi kumanya Mugisha muntu byayogedde n'abalala. Tugenda kusooka nsonga zino ezikwatagana n'obufumbo, kwegamba awantu awo tulina okukubawo ennyo, kubanga ate tugenda kumaliriza ne marriage bill mu makkati awo, then ate tubikule side n'endala y'ebyobufuzi n'ebirala. Mu mboozi y'emu eno gwe just gumiikiriza muganda wange, ngenda kuba bwentyo bwe nkutwala essaawa eno mu ddakiika ndowooza embale mu maaso awo gumiikiriza. Kakati munnange Mukasambidde bwali bagamba okalyadda kaddadda, muganda wange bagamba nti mukene omuliire eyo Sebusa n'akola ki? N'akola mix naye kyana kiwala si mukene baaba, si mukene, era nakyo kiyimiridde okusinziira kale nga bwe ndaba ebifaananyi. Kirabika muganda wange naye bannange kati ono talina ye musajja ayinza kumuwasa, alina kwesiba ku basajja baba, n'ekyo nakyo
kyanneewuunyisizza nnyo naye bonna beeyo munnange Banyarwanda atabalira eyo naye ebyana bigamba nti singa badde manyimu ku Lunyarwanda wano naali badde ate nsooka ne nkivugavugamuko wano sikulwanga muganda wange naye omukyalo ono agamba nti Honorable Makasambidde era nga ye teyeegaana agamba ye side dish chick agamba nti tojja kunyokesako wayasibwa ebityo nondeka bulesaawo bye wasuubiza notabituukiriza kino nno kyamuviiriddeko kubeera nga akwatibwa. She was arrested era nga bino byonna muganda wange byabaddewo nga tuvudde mu Valentine kubanga ku Valentine omukyalo ono bwe yaleeta ensasagge Minister MP mu ngeri y'okwekaza mukalukalu tajja busera naye muganda wange byamubijjire kakati munnange lwabadde lunaku lwa Valentine's Day kakati munnange ebintu ne bisobera musajja mukulu kinanjo kyankimize basajja mivule Makasambidde muganda wange animal be yanaawuza saidi zeeyo olwo tubitegeera kati munnange ono Council Honorable Fred Makasambidde ekiwala ekinyarwanda ekinyirira bwe kityo munnange nga kijja kisaidi chick nga kisalako akawungeezi akabadde kabanyumira obulungi ennyo ku lunaku lwa Valentine ng'ali ne mukyala we Fiona Nayeebale kakati ekiwala kino nga kigamba nti Makasambidde olina okutuukiriza bye wansuubiza kati kimulinze ku Valentine tekimulaba kigamba kaŋŋende ku Valentine ate nange mwetaaga nange sirabawo ennyo nsonga yabadde emulemesa kubeera ng'agabanyaamu nga bulijjo ate kyo tebakiwagireko kuba abantu bakivumye nnyo tufuna omusajja owuwo nakyo kyabadde kirina ennyonta eya Makasambidde omusajja omuzibu ennyo alabika muwayase nga era agenda amutabaaza buli wamu munnange kigamba nti yakisuubiza mu nfunda ze yagendangayo ng'anyokesa wayase kubanga Pastor Bujumbi yatugamba nti omukyala bw'oba oyagala ebintu obisabirawo wennyini mu wayase awo obisabira kakati munnange ekiwala nga kijja kigamba nti gwe biwansuubiza biriwa obadde ng'ojja onyokesa wayase nga bw'onsuubiza bino na biri abasajja balina emizeejo waliwo n'abasajja ababanja abakazi njagala onzaalireyo omwana mukazi wattu amala okukkiriza okuzaala omwana afuna olubuto ate omusajja n'anako okubeera ng'akola ki nga yeebuzaabuza kale abasajja mulina okubeera nga mubeegendereza naddala mu wayase awo baba obwongo tebukola njagala okubabuulira waliwo ekibatabula animal ebatabula kakati munnange omuwala ono amanyikiddwa nga Bailey Mutoni kigambibwa okuba nti yabadde yakampinze ku hoteeri awo tuli ku Valentine's Day era nga mbidde eno gye yabadde ategese munnange akakolo ne mukyala we nga baserebuleetinga omukwano gwabwe omungi ennyo baserebuleetinga bamulungi nnyo ku ebyo mbidde era atambula ne mukyala we buli kaseera nga n'amugulira oluggi n'akola atya byonna n'abikola ebyabasajja abalijja entulo naye nga muganda wange kasita agisimbula bw'ati ng'agende wa Mutoni ng'alinga atakkuta kati awo mukazi ayinza okubuuza kikyesikuwa ggwe era still bagamba taguba tabulako kyakusuuza nti omukyalo ono naye amaze okubeera ng'ategeera nti omusajja ono twogera ku Fiona Nayeebale mukyala wa Mbidde kitegeeza akimanyi kati bulungi nnyo kubanga takiyinza muva mu mutima kuba tasobola kukola claims ezo najja n'asitominga mu sitoominzi awo bwatu nga tewali kyali kibaddewo tewali kakati muganda wange bagamba mukalukalu tajja busera naye muganda wange ono Mbidde yabaddeyo nnyo ku gardens era
omukyalo ono Mutonya olwakubira Mbidde ayagala bajje banyumyemukko wali ebbali amugambe munnange nange mbadde nkulinze eri Valentines naye kati wansuubiza biki bwe bityo. Mbidde famire ne bamugamba togendayo olina okubeera nga otiika mu mukyala wo ekitiibwa tukimanyi nti osajja laate eyo musajja wa Kalevu ono ku luno akalevu katono akeegaane waliwo embeera eyinza okutuukako muganda wange oza tatuukangako kubanga nze muganda wange emmundu zange nzikuumira wansi nzikuumira wansi emmundu muganda wange sikookinga kubanga engeri gyembeera mu bantu abangi bino mbirabye nnyo kaakati muganda wange waliwo katabalowooza nti nnimba nno nti ganda tera gy'olimba ki mubeerayo balina okwewolereza mugume oba mbalimba kakati ono omukyala gwe twogerako Mutoni yalabisenga muganda wange ali disappointed nnyo ali distressed era nga obugumikiza tabulina bwatu munnange n'alumba Makasambidde gwe yabadde akubira essimu ti jangu twogeremu eno Mbidde n'agaanirawo wali kati n'amulumba bubi nnyo oluvannyuma lw'okugaana okukwata essimu era n'okwiginowalinga messages ze taziddamu muganda wange nga ne ku WhatsApp yamubulookinga naye kugamba gwe nga muganda wange ampuliriza oyinza okwebuuza omukyalo ono nga abadde ayengeejinga nnyo amasimu yagirina WhatsApp boogera n'ebirala okiraba n'okumukubira kandi n'obuyinza bw'akozesa jangu wano twogeremu jangu wano omuntu yenna akakasa nti muganda wange wayase anyooka ne sekunyooka yenna sayidi zeeri Mbidde tosobola tugamba nti tewalya ekituufu kye walya naye omusajja aba n'ebizibu engeri tuli abasajja tubitegeera muganda wange era tukusaasira nnyo muganda wange akaseera ako omukyalo ono azze bw'atyo n'amugamba nti gwe nze onkuumira eyo ninga muzimu oluvannyuma lw'okunsuubiza bye wansuubiza kugamba amukuumira eyo kwema yamuvaako yamwerabira wansuubiza okunfunira omulimu olwo nno hona ne baasuubiza nze I can get you a job I have many connections biki bwe bityo wansuubiza okunsasula rent I'm going to pay your rent don't worry era muganda wange n'osuubiza n'okumpa upkeep I'll take care of you I'm the honorable ayya kati munnange omukyalo ono ng'agamba nti Mbidde era nga yamusuubiza okumuwaayo okugamba ng'alina okumuwaayo waakiri $3,000 olwa services ze yamuwa mu romantic involvement amazo zibalaabalamu zinakuba $3 nga 3,000 gwe balaabalamu muganda ngize sente mmeka ziri bokadde 10 plus zalina okubeera ng'amuwaayo amulumbye mu kaseera akazibu ennyo ate embeera ye nnemerako ne mugamba Mbidde okuleka ng'ompadde ssente ezo ate kati njagala 2 saagala nze ebyo njagala ssente bazifuna ndaba ono si yoloya wa muhoozi ku misango zimanyi egyabiki agenda wa muhoozi amuwe kaakati munnange embeera bwetyo negenda nga eyongera okubeera nga edda ku ginnaayo mu ngeri y'okuswaza Mbidde munnange n'akubira security ya hotel nga bimusobedde musajja owakalevu mumanyi kati ng'egyatunulamu bw'ati n'amaaso ge bw'ati n'oluzungu lwe atula mugamba luli oluzungu lwe lupagwamaya kwati nga luli omulo kati bajja security hotel security ejja okukwasaganya embeera munnange kati Mutoni bw'atyo n'akwatibwa mu mukwano omungi ennyo gwe yabadde alina gw'aleese wa honorable era nga ayagala atuukiriza ebisuubizo oba si kyekyo bagende banyokese namuuko kuwayase yogayoga ku Jinja Road Police Station era munnange n'alikodinga statement byonna n'abiteekamu ate asanzeyo banne bakitegeera era
waliwo gwembere nzo kubijjira neri asanzeyo banne ate mukyala era nabali bawulira bulungi nnyo natandika sheri kobbo kakati ye n'agamba nti teyagenderedde kubeera nga akyankalanya bufumbo bwa Mbidde naye yagadde bwagazi kubeera nga munnange Mbidde atuukiriza be yamusuubiza ate nga munnange yasooka mukubira nti jangu wano ndi wano ndi eno jangu eno twogeremu. Mbidde n'alemera eno lwaki tebaagenda ne bakwata omukyalo oli ne bamuwooyawoya n'asindikayo bakatantazibe timugende mumugambe ngenda kujja nti saakasi ngenda kujja ku saakasi kakati munnange oluvannyuma lw'okubeera nga bamwokyeza akajojojojo w'ebibuuzo omukyalo ono Mutoni bw'atyo n'ateebwa ate bamukolera ekintu kugambye tebasobola kumusiba kubanga neerira be bamu beesanzeeyo nti ono sheri nti tewali buzibu. Kati munnange era bamugambye alina okudda okuripootinga back omwezi ogwokubiri nga 24-25 kakati tetumanyi oba Mbidde agenda kwakenoreginga demand z'omukyalo ono akasente akateekeyo oba agenda kubeera nga bw'ati agamba atugende mu kkooti lwaki onneesibako lwasi yanyooka so what naye okuswala bannange okuswala kuli awo. Kakati oyo Mukasa Mbidde njagadde nsooke naye kubanga nkugaye tugenda kudiscussinga marriage bill tugende ku nsonga za Chameleone. Chameleone bino nze sometimes nyinza obutayagala nnyo bikkiririzaamu nnyo naye bwe biba nga bituufu omwana yayowadde ensonga ze kubanga Abamarcus newankubadde abantu bamuvumye bamuvumye naye bagamba nti kakyama mamira ekitegeeza nti omwana ono alina obusungu ku mutima kyekitegeeza nti alina obusungu ku mutima era Jose Chameleone alina okubeera nga yeebeereramu era kino kikole nga case study eri bataata mwenna mulina okubeera nga mubeera close eri abaana bamwe ate mubalage omukwano ogusaanidde so oguboonoona obwonoonyi. Kati ate bwe kijja ku nsonga y'okutulugunya kimanyi mulina obusungu bungi oba munywa enjaga mukola mutya munywa bi substance naye muganda wange olina okukakasa nti obeera taata atuukiridde kubanga ekyo kiyinza ate okuviirako ebizibu gye bujja mu maaso. Kati Jose Chameleone mutabani we Abamarcus bw'atyo amaze okubeera nga amuexposinga era muganda wange akoze kye bayita shocking rant agamba nti taata yanthreateninga yantiisatiisa okunzita Abamarcus. Muganda wange eno kesi yennyini mayanja mu nnyumba ye Jose Chameleone Abamarcus nga omutabani omukulu muganda wange amaze okubeera nga ayabya omuyimbi waffe Jose Chameleone. Bino bibaddewo ke mabegakaawo naye nga nkyalinze ndabe kiki ddala kubanga bano jjukira mu ngeri ya mukulu tasobya babadde ennaku zino balaba mu studios naye ndowooza nti oba oli awo balina kye bapanga. Chameleone ate bamutuusiza mu ddwaliro ate Chameleone bamuarrestinze. Chameleone bonna avuddeyo yeeganye mbuzi tebannaba kunkwatako. Kale kwegamba ebyo byonna naye ebigambo ebikulu mu nsonga ezo oba ensonga eyo byebigambo Abamarcus byaclaiminga ebibanga ddala byo kubanga kati bino byo mbiraba biringa ebiri nakyo ebitali bifumbi kubanga luli mbadde ndowooza nti balabika bapanga hiiti kati okujja okuwa abantu amawulire ng'abantu bapanga hiiti zaabwe za nnyimba okiraba nti naawe abantu bo bayisizaamu amaaso nti obawa amawulire kumbe bali bapanga nnyimba zaabwe. Kaakati munnange Abamarcus bw'atyo nakkira omutimbagano n'atandika okubeera nga abaako ebintu byayisaawo era nga bino agamba nti byamunyiganyo mu bulamu bwe kitaawe bye yamukolako mu ngeri y'okutulugunya. Kaakati mu ngeri eyeetali yakwetonda yadde n'akamu posts yataddeyo Abamarcus bw'atyo agamba nti emyaka egiyise mingi nnyo abadde ayita mu bulumi bungi nnyo n'obugumiikiza bungi nnyo mu mikono gya kitaawe era n'asiga ekifaananyi n'agamba nti bannange eno family eri troubled ya bizibu yadde mwe mulaba nti ffe twekwese mabega wa curtain eya Chameleone olw'okuba nti muyimbi e Kampala valuvalu biki mwe bimuliko kipeepewo naye muganda wange ffe omusajja ng'alinga musirikale tulinga abali ku military training. Kakati Abamarcus bw'atyo nga addamu abantu
abantu abamugamba nti oli musiru gwe kavubuka gwe n'abagamba nti njagala okubabuulira tewali muntu yaliyo nga dadi wange ampandulira amalusu mu face. Kino kintu kibi nnyo nti omwana katugeze akoze ekisobyo n'omuwandulira amalusu mu face. Ekyo kintu kibi nnyo kye yakola. Era n'agamba nti temwaliyo nga taata wange nga oba badde ategeeza kutugibwa oba kusibwa bwati nga bw'onoosiba omwana emikono n'omusibira ku balkoni bwati n'alengejja. Kati agamba temwaliyo nga taata wange ankola ekintu ng'ekyo balkoni waggulu katugeze ku nnyumba eyakalina oli n'asiba omwana bwati n'alengejjeraawo ebigere nga biri wansi. Agamba temwaliyo era naga temwaliyo nga kitange taata wange Jose Chameleone antiisatiisa nga bw'agenda okunzita. Temwaliyo muganda wange. Era n'agamba temwaliyo nga taata wange akuba mukyala we buli lunaku. Temwaliyo day in day out amukuba ekiro n'emisana. Temwaliyo. Omwana byonna abiraba ebyo. Ezo munnange serious allegations omwana okuzikola ku kitaawe. Oyinza okwerongoosa ne bwerongoosa eri naye muganda wange. Kakati munnange bw'atyo aba bwe yawandiise mu emotional outburst. Era n'agamba nti nobody was there to advise his coward ass. I don't want nobody advising me. Tewaliwo yalenza kumuwa amagezi ebiseera. Ojja kujjukira omwana ono yatugamba nti kitaawe abantu babeera nabo tebasobola kumugaana kintu kyonna bakumuadvisinga. Kale bw'atyo nga atukakasa agamba nti kati tayagala muntu yenna kuddaawo amuwa amagezi ku kino na kiri kubanga temwaliyo. Kitegeeza nti kati abagamba nze product eyava mu ebyo. Kaakati munnange bino byonna ne bituwaawaaza nnyo ku social media. Era nga omwana ng'ayogedde kye bayita painful truth ng'abantu bagamba nti abifumba bufumbi oba atubuulira ddala amazima abijja ku mutima n'obusungu. Chameleone jjukira nti ono tanaba kubeera nga arespondinga ku bombshell allegations ezo, naye muganda wange damage already yamaze dde okubeera nga ekozingibwa kuba omwana ayogedde yeyabizza va ku biri kuba yatugambako bululi nti alina ebingi nnyo byasirikidde n'ayisa ku nguluwaawo. Kakati ku guno omulundi aleese olunyata. Kakati munnange bwe batyo bafaanizi nga bimaze okubeera nga bibaggwako kye bakoze kwe kubeera nga baadvisinga Chameleone nti bannange Chameleone waalibadde obaako ky'okola okusobola munnange okulaba nga oyiwa amazzi oba osalira amagezi ku muliro oguli mu famire yo. Kakati tetumanyi oba eno ye downfall ey'omuyimbi waffe Jose Chameleone gwe tumanyi nga legend. Tetumanyi oba eno ye downfall oba chapter ndala eya Chameleone ne famire ye bwe babeera nti bo tebagwa mu drama. Yesu waki nakugambye nti wange nasose nenninda kode kati bino ebigambo by'omwana bimaze okubiyitamu ne ŋŋamba no bino tuba tulina okubeera nga tubyogerako. Kale kyenyinza okugamba nti beerako for more updates nga story unfoldinga nga atubuulira ebisingawo aba Marcus. Eyo nno nga tuvuddeyo omuyimbi Joelanda atugambye nti ayagala okumuwasa alina okuba nga agenda kusasula $5,000,000 zino nno ng'agenda ziwanga bride price era nga zino agenda kuba zitwalira maama we $5,000,000 just kagwe kasoozifuna n'oziwa maama we. Kati olwo ye tayagala mukolo gwa mbaga, tayagala nti oba mukolo okwanjula okulyawo wabula mugenda bugenzi mu kkooti ne mukola obufumbo mu mateeka wekwata $5,000,000 biwe maama we. Naye agambe kino ate kijja kuba mu myaka 3 mu maaso sikati. Era ye ategeeza n'agamba tayagala basajja baavu. Gwe munnange bwe oli mpale enywera muguwa mwe mwagala nnyo okwesoma ne bye mutasobola ne mugenda ne mulippira abategeerezaawo nti yagala musajja alina ssente $5,000,000 bikwate biwe maama we. Kati mugende mu kkooti musayininge tayagala mukolo gwa mbaga na birala byonna wega $5,000,000 biwa maama we 5. Ekyo mukitegedde bakatantazi kuba mmanyi muzirina ate nga Joelanda mwizi kuba mukola ki
mumwegomba. Kakati tugende ku marriage bill bino tugenda kuba tubiyitaayitamu mpola. Ensonga zonna ze njogeddeko waggulu awo nga bwe nakutegeezezza nti njagala zitutwale ku marriage bill, then oluvannyuma tudiscuss. Naye ku buntu obulala butonotono, Mugisha muntu yagamba ki naye Martha Karua naye abalala. Kakati munnange IUIU Don bw'atyo alabudde ku family okubanga zigenda ku breaking up olwa marriage bill, nti zigenda ku breaking up, era onagamba nti family ziri tusuubira okuba nti zigenda kuba nga zi breaking up nga zaawukana. Kati ono munnange mu mateeka expert owa Islamic University in Uganda IUIU Dr. Diana Musoke alabudde n'agamba nti marriage bill 2024 eno muganda wange ezze kubeera nga esattulula institution eya marriage singa eneeba efuuse etteeka. Dr. Musoke agamba nti proposal eya bill erabika ezze kubeera nga eyonoona endowooza z'abantu ze babadde balina ku bufumbo, era kwegamba bw'ogitunuulira olabira ddala nkugamba nti egenda kukyamya abantu mu ndowooza ku bufumbo. Kati agamba nti marriage bill eno terambulula bulungi nnyo ku nsonga za divorce, era agamba nti etteeka lirina okubanga muganda wange awulikubawo nnyo ku nsonga y'abafumbo okubeera nga baawukana. Kati yatutegeeza atugamba nti ye mu myaka 25 gy'alina ejja experience nga asomesa ku mateeka aga family, agamba nti akikakasa nti generation eno eriwo ekisooka eraakinga obugumiikiriza okusobola okubeezaawo obufumbo, era agamba nti etteeka lino teririna kubeera nga lyanguyiza ensonga ya divorce, ntiryanguyiriza ensonga ya divorce okubeera nti okudivorce nga kyangu nnyo bwekityo, kuba agamba nti abantu abadivorcinga beebo abantu abayingira obufumbo katugeze mu 2021, era n'agamba nti bano bwe batyo balina ebintu bingi nnyo bye bayitamu abatali kugumiikiriza yadde n'akamu yadde, era yensonga lwaki divorcing rate eri waggulu nnyo. Twogera ku 2021 kiba kitegeeza nti bayingira mu biseera bya COVID-19 balina ekibakaka nga COVID-19 tugende mu bufumbo. Kakati essaawa eno tulaba nga tumaze okuva mu njega ya COVID-19 bwe batyo nga babubuukamu obufumbo, kubanga muganda wange kakati agamba nti abatali bugumiikiriza bwe batyo basala babe mu bufumbo. Kale kiba kitegeeza nti tekisaanye kubeera nti kibabeerera kyangu, nti ekyo kiba kigenda kuyamba nnyo, era ng'agamba nti ali concerned nnyo biiru eno erina okubeera ng'eketalinga nnyo ku nnamba ennene ey'abantu aba cohabiting aba partners. Agamba nti abantu ng'abo katugeze abakristaayo abalina busaidi kiiki, agamba nti ekyo munnange kiba kitegeeza nti era ekitiibwa ekya church bwe kiba nga kigenda kubanga kityowoolebwa mu ngeri efaanaganako bwetyo, nti abantu abakristaayo abalina abakyala ebbali bakkirizibwe okubeera nti babeera nabo nabali nabo babeere mu mateeka, kiba kitegeeza nti ekyo kigenda ate era kuyenjebula nnyo church, kigenda kugiyenjebula nnyo. Kale kwegamba munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo marriage bill eyo tugirinze tulabe, naye Mugisha muntu yabaddeko ensonga gy'ayisaawo wano, kubanga ye yatutegeeza n'atugamba nti Uganda eringa Banana Republic. Yagambye nti Uganda eringa Banana Republic, former UPDF commander bw'atyo nga atukakasa nti bannange Uganda gye mulaba eno eringa Banana Republic. Kati bwe boogera ku Banana Republic baba bategeeza ku ggwanga eryo kwegamba gwe lyoyinza okugamba nti politically liri unstable,
mu byobufuzi kwegamba tiriteredde ate nga linafu nnyo era nga ne gavumenti erimu eri ineffective terina kyeyamba bantu terina kyekolawo kyategeeza Mugisha Muntu ne Uganda okubeera Banana Republic. Yabuuziza kibuuzo mu kusoomooza n'agamba nti mumanyiyo institution yonna wano mu gavumenti ekyakola mu bulambulukufu nga bweteekeddwa okubeera ng'ekola mugimanyiyo wano mu gavumenti? N'agamba nti zonna munnange zikola nga Banana Republic. N'agamba nti struggle ey'okuzimba culture empya eya good governance egenda kubeera ttaafu nnyo wano mu Uganda, nti okutereeza ebintu mu Uganda nti enfuga ennungi etekebwe mu nkola oba eddizibwewo kigenda kuba kizibu nnyo kubanga bano Uganda buli kimu kikolebwa gadibengali Museveni ne mutabani bwe badibaza ekintu. Era bw'atyo yatutegeeza nti ye abadde mu corridors ng'atunuulira amagye okumalira ddala ebbanga era ng'agamba nti ayagala nnyo munnange bakiralifayingi batunnyonnyole nti ba civilians kati nga Andrew Mwenda balina mugaso ki mu magye kugamba okubeera nti nabo kati baatuuse okubeera nga boogerera amagye nti kati abijje ku CDF ate abitutegeeze kuba yabadde atutegeeza ebifa ebbunya bw'atyo mubimanyi Andrew Mwenda. Kale kwegamba Mugisha Muntu bwe bubadde obubaka bwe obutonotono era njagadde tubuyitemuuko mpola mpola nga bwe tusenvula. Kakati ate Martha Karua ye atutegeeza ono nga former minister e Kenya ate nga lawyer Martha Karua bw'atyo akubye mulanga eri opposition groups wano mu Uganda okubeera nti zegatte mu kalulu akagenda okujja zirete candidate omu era nga zino bwe ziba zeegasse olwo tezigenda okusobola okubeera nti ate zaŋŋanga General Museveni Bunnambiro abenga asikambulwa mu ntebe bannayuganda kugamba baleme kubeera nga batabulwa nti bwe muyimirira mu solidarity mwenna wamu mujjukire nti abantu abeegasse tebasobola kubeera nga balemererwa oba bawangulwa. Era bw'atyo n'akakasa n'agamba nti newankubadde kiyinza otwala ebbanga naye ate era mu nkomerero mumaliriza muwangudde newankubadde ng'abantu ate bamunyenge gye bamubakiddemu nga bagamba nti ono eri ewaabwe Kenya political failure kubanga ye atugambye nti agenda naye kwesimbawo mu kalulu akajja naye mpu bwe baba bagenda kwegatta ne banne aba opposition naye ali winning okubeera nti beegatta bafunemu candidate omu naye bamugambye nti wa political omen kyekigambo kye babadde bakozesa obwedda neerabidde e Kenya mbu bamulabanga ow'ekisiraani e Kenya ebyo munnange naye bibadde bigambo ebyo byatugambye ye nga Martha Karua. Ate munnange bwe tugendako ekawempe wali already Nalukoola nga eyafuna kaadi ya NOP bannamwandu ab'omugenzi Seggirenya beegasse era ne basalawo nti gwe bagenda okubeera nga bawagira kubanga baagala nti byonna Seggirenya plan ze yaleka emabega Nalukoola alabika yajja okuzituukiriza era Twahira Akandinda omukyalo ono yakakasizza kubanga yabadde yeesimbyewo yabadde alaga nti naye agenda kujja nga independent naye yamaliriza ku lwa bannamwandu bali abalala bonna bwe batyo nga bonna basimbye emabega wa Nalukoola okusobola okubeera nga bonnange awangula aganye okusimba emabega w'omwami oli yali personal assistant wa Seggirenya bamuyita Luswa Luwemba agambye nti kubanga jjukira nti ono amawulire gakakasa buli lukya nti agenda kujja nga independent era nti ku sayidi ya Mpuuga alabika yamala dda okubeera nga yeesigamayo alina okujja okuteekawo confusion kuba Mpuuga naye nti naye teyeewummuzaako musajja wattu tetumanyi kiki ddala kyanoonya naye obaolyawo kijja kumwamuka kuba bannayuganda balungi nnyo amukubonereza. Kakati munnange mukumaliriza kubanga obudde saagala kubeera nga mbuwanvuya nnyo munnange ministry ebyobulamu yakakasizza nti waliwo ekirwadde ekirala oluvannyuma lwa Ebola ne Mpox
wano mu Uganda nti waliwo ekirwadde ekirala ate kibaluseewo. Bwe gatyo munnange amawulire ge tufuna wano ku desk galaga nti Ministry y'ebyobulamu emaze okubeera ng'ekakasa kolera mumumanyi bulungi nnyo nti naye munnange bw'atyo abaluseewo wakayita wiikisi nga 3 nga bamaze okubeera nga balangirira Ebola. Ate munnange gye bavuddeko baali bakakasa nti ekirwadde ekya mpox nakyo bwe kitu nga kirumbi. Ntera okulaba abantu nga bagamba nti wuuno mulwadde wa mpox naye sinalaba ku muntu physically nti wuuno mulwadde Ebola naye sinaba kubeera nga kakasa naye kati batugamba kolera era nga bagamba nti bino babikonfamiza okuva mu Panyadoli refugee settlement wali Ekiryandongo district kolera. Kale akiba kitegeeza nti abantu mulina okubeera nga mwegendera kuba kolera ate yava ku bukyafu. Yava ku bukyafu. Sigenda kubanga nsukkawo wano muganda wange yebadde oba zibadde emboozi zaffe ezo kawolawola bwe tutyo ate atulindirire emboozi eziddako wano ku Uganda at large akuume.